بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم فعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. amatenda malungi amajuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah ekitiibwa yasebinga n'emirembe nabi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakyali ku Pal FM 97.9 ekola eri omuntu wa bulijjo ennaku z'omwezi tuli mu kiro ekikeesa ekiro ekya 13 omwezi gwa Rabiul Thani lunaku lubeera lwakubiri la programu yaffe manya obusiraamu tuba na maali y'abasika nga tuli ne mukadde waffe omulungi Sheikh Umar Kasuli Farrad nanyine kugitematema era bw'owulirira nti waliyo omuntu yenna Allah gwe yajjuludde kuba tetujja kugamba nti tumukuba ekisiraani ekyo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam eyeebika akyali mulamu aya nakisomya basahaba innaka mayitun wa innahum mayitun olaba ye kenyini yeebika akyali mulamu ate naffe n'atugamba ekiddirira tekisigala tekibeera kisiraani omuntu oba omujjukiza nti olina okugenda gy'alina okubeera ng'agenda nabwe kityo tetukoma bukomi mu kusomesa busomesa nti basheekhe atusomesa busomesa wabula n'okugigaba sheekhe alabikira mu mbeera eyo era asobola okukuyambako mu ngeri y'okubeera nga agigaba ate si mulimu wabula aba akola saavisi gy'alina okubeera nga atuukiriza kubanga ekyo akitusingako okubeera nga akimanya. Twebaza mwena bwenawuliza baffe abalungi okuva we twatandikidde ku makya ddala paka wenatuukidde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi abeerenga basulamu ekisinga okuba ekirungi. Twawumula omulungi ogwayita nga tunuulidde ku ashab al-furud abo balina okubeera nga bafuna emaali Allah byeyatematema era twali kujjajja insha Allah nkakasa olunaku lwaleero tugenda okubeera nga nabo tutandikira insha Allah ta'ala. Ine kasonko omukisa guno antumire baganda bange sebo Sheikh Umar we twasomako nabo ku primary ku amma ekakiri awo Africa Muslims Agency tulinayo reunion oba olukuŋŋaana lw'okuddamu okumanyagana okwatagana olunaku lwa Sunday inshallah ku ssomero lyaffe erya amma liri opposite ne Bilali. Tujja kwenda ku luzibu kuliko ebyemizannyo oliko era nalabye abasajja beesunga awo imaamu wange Sheikh Siwankamba awo ku Zamzam namulabye nga ataddemu omujozi apika agambye omwaka gwe tebalina gukuba kuba emyaka gigenda kwekwatamu naffe ennaku zino tetukyatudde tutudde naffe nange mbadde tusobola kwedda mu kisaawe abaganda bagamba ekijja omanyi kinyaga bingi ate Allah natugamba nti a'iddu lahum mastata'tum min quwwa no tugera mu lutabaalo tulina kusooka kugendayo nga naffe twetegese bulungi nenkakasa insha Allah buli muntu mwetegefu mukulu waffe chairman president Sheikh Aksa Simakula naye bangambye oluva ku KCCA adduka mangu nnyo wali erugogo naye nasooka akolamuko nako natuukira nga ffenna tukakasa biba biso okubeera masasi nga gamaze ogenda mu kyemba naye tukunga mwenna abasomerako amma kubeera nga tukwatagana nga tuba ku lunaku olw'omukaaga insha allahu taala tubeere nga ate twongera okuddamu okulabagana ate okutandika obulamu obujja okubeera nga bugenda mu maaso insha allahu taala. Bwe tuvaayo eyo Sheikh otera okuba n'ekibuuzo nga tutandika okusoma kwaffe. Ekibuuzo kyaffe naam Sheikh kyo kimanyikiddwa ma alladhi yamna'u an-nasa an tatbiq hukm Allah fi al-qisma. Kiki ekigaana abantu okussa mu nkola etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala bwe kijja mu kugabanya emaali. Omukisa tuguwa batuwuliriza baddemu tugubo pasi twagamba waliyo agenda okubeera nga tobasubye haqqi yaabwe asasula ansa newakwali ya rabbal alamin tufune asooka kiki ekinerekiriza nti amusasuzi ayinza okuba taliiko ate ayina ansa n'agenda addamu ansa n'asuubira ajira maasa kaitalana wandiika mu kitabo empeera y'okubeera nga
asasulwa kati wentiridde awo neŋŋamba nti nyinza okuta essimu ate oli nga teegesi naye tugite ebbanja tebaligoba nga kukuliwandiika 759 akuba kuwunya namba y'essimu n'erinnya asooka wuuyo 759 ng'okuba ng'otubuulira ansa then omusasuzi alhamdulillah ekirabo ojja mutuusaako amawulire nti bw'otaabadde baabayizi baabaddewo. Hello. Assalamu alaikum warahmatullah. Hello. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ekigaana abantu okuteeka mu nkola okugasa ebintu mu lulu. Amannya n'eddoboozi. Amannya gagenda kulemesa ekirabo. Aisha Nankanga. Aisha Namuganga. Aisha Nankanga. Aisha Nankanga. Naam. Aha, ansa. Ekigaana abantu okuteeka ekiramu mu nkola mu lulu. Mu lulu. Mu lulu butya gunnyonnyoleko. Butya. Anti abamu baba tebaagala bannaabwe bafune nga ono ayagala bibeere ku ye abalala nga tebaagala bafune oba mukazi ng'ayagala bibeere ku ye n'abaana be. Awe wali point ekyokubiri ekyo kyoyogedde kye kiriko point ekisooka twakimaliriza. Ekyomululu. Njagala onyonyole nnyo ekyo ky'omukyalo okubanga akyagaliza baana be awo obunyonyola abantu bawulire. Anti gwe mululu ogwo okweyagaliza. Nga tayagala balala bafuna ayagala byonna ebintu bibeere ku ye omuntu omu. Kyekituganyisa okuteeka amateeka ga Allah mu nkola. Nyongere otangazeemu ku katono awo. Omukyalo oyo olowooza ki ekiyinza okumuleetera okubanga omululu ogwo agukola ayagala abaana be bafune ebintu ebyo? Kyembadde njagala otangazeemu katono kuba teguva mu bbanga oluusi. Ati omululu ogwo era kiba kitegeeza nti n'obusiraamu era tonnaba kubunyiikira bulungi. Onomulemesa ekirabo kye. Barakallahu fiika Hajati. Ye Hajati Rahma yagamba yajja ku ansa. Ennamba y'essimu gye tuba tulikodinga. Hajati Rahma atavuddeko ya Rabbi. Namba y'essimu simayo wanaddamu n'akuba. Oba se ekyo ajja kukubira muwe ennamba yo. Mpe namba y'essebo ngimuwe. Enamba yange. Nibadde ndaba. Tumweya ene yange oba ya tumuwe yo yennyini. Eyange. 0782. Wandika Hajati ennamba eyo 0782 41 41 84 84 61. Oyo Sheikh Hussein Muwonge yajja okutuusaako ekirabo insha Allah nga twebaziza okukulaga nti sebo kwebali abantu bwe bali bawuliriza. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh mwebalo tuweereza. Webalo okuwuliriza naawe. Ono bali okuwabwa Ibn Hassan ensangi. Sebo. Sheikh nga ekiremesa abantu okuteeka ekiramu mu nkola oluusi omukyala ayinza okuba nga yakola n'omwami nga esente oluusi nga kuliko ez'omukyala Sebo. naye nga omwami ng'alina abakazi abasukka mu babiri. Kakati engaba naawo nejjamu obuzibu awo ekiramu ne kijjamu obuzibu awo. Omukazi yateekako esente ze n'abeera nga ateekawo akakwakuzaako okulabika nti alemeesa oli okutwala emaali okugabibwa mu bulambulukufu nga bwe yandibadde egabibwa. Naam. Point weeri awo nga tonnavaako. Walaikum salaam nga tonnavaako. Bw'otugambye musajja yajja okuba okuba alina hakki nnya. Bw'otosuubira nti omukyala ono bw'aba bagatta n'omwami nga omwami wadde alina hakki nnya ng'omukyala yayine mu mwami bw'afa n'omukyala yasobola okubita banne ne babifuna. Tekisoboka. Kitegeeza ansa yino okubeera ku sayidi bbiri. Kandi tweyanziza sebo. Ennamba y'essimu. Wangi? Tuwe ku nnamba y'essimu.
eri 0709 0709 musasuzie kwali alinda bulizi 470 wangi 0709 esebo nyamwenda 0 470 sebo tukweyanziza barakallahu fikum barakallah bakiikiriddwa mwami n'abakyala alhamdulillah obadde ne imamu wange Umaru Sulaiman Seguya wa Seguya Umaru Sulaiman mashallah imamu ali awo Nansana omusikiti bagiyita Masjid Hussein wali awo wakula ne agambye nti mbadde ndeeta nange ansa yange ne mugamba naye gwe bino byasi byakiwalimu omugobye Luganda omugobye data ansa ye inshallah tukiriza aba babiri nkakasa bakyakuba no ddala ansa bayina nyingi tujja kubafuna tuwayo omulala walira tuwayo okusatu inshallah khalas inshallah ye twagala akkirize bawatwa ansa empera iriwa Allah inma tu'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukra fadlan bismillah halo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi tukanyize empera iriwa Allah inde makoni na garama makona mashallah ekirira okwagala ebyabafu esebo okukyusa ekiraamo esebo kubuli maali wagala byabugagga esebo okwagala nnyo ebyobugagga kyawukanirawo n'omululu n'okululunkana tuyongere tutangazeemu mukaawo okutangazamu kuyinza okunnima engeri gyali nti kale tweyanziza barakallahu fik Allah akwemu bulungi amina sebo amen pale FM 97.9 ekola eri omuntu wa bulijjo programu tegemamanya obusiraamu tuli mukadde waffe Sheikh Umaru Kasule tusooka na kibuuzo ekyo kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi buno lwaki abantu abamu tebaagala kubeera nga balamuza kulamula kwa busiraamu nga tutuuse mu nsonga naddala bwe kituuka mu kugabana ntwagamba nti ateeka ebya Allah teeka eri ne sente taata yezikola okitegeera Sheikh Umar Sulaiman agambye nti ansa ye agirina Umar Sulaiman Seguya naye mugambi ajja gituwa ku Lwomukaaga inshallah tujja kwatagana naye mu nsonga za reunion za amma ansa ye ajja gituweera awo inshallah sebo Sheikh mukama wange sebo Sheikh Umar Sulaiman Seguya ansa inshallah ajja gituweera wali naam Sheikh طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله katumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala na nyini matenda amajjuvu olwa ebyengera byatuwa entakera byatugabirira bitumanyi ne bitutamanyi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ensonga eyo ate ntumusaba atuteeke mu abo abaddu abakozesa byatuwadde mu mbeera esinga okubanga ejja kutufuula abasiimibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ate era ne tusaba Allah w'ekitiibwa abeere nga atukuumira ebyengero ebyo byatuwadde Allahumma rabbi amin bingi buli omu yabimanyi waliwo bye tufaanaganya waliwo bye twawukanya naye buli omu Allah mu kiti kye mwaba muweredde tugamba nti saba Allah abeere nga abitukuumira atuwa okubiganyulwamu kuno ku nsi wakadhalika ne ku akhira ekyo nga tukimaliriza kkiriza Sheikh ku mulundi ogwaggwa twasembayo nga tutunuulidde obusika bwa jjajja era twalaba jjajja obusika bwe netukakasa nti bufaanaganira ne bwa taata wabula bwayokanamu mu mbeera bbiri zokka zetwatunulira n'embeera ezebbiri zetwatunulira yembeera eyokuna n'embeera eyokutaano ngaeyokuna twagamba jjajja singa ajja n'abooluganda okategedde bulungi
oba nga azze ne taata. Embeera eyokusatu eyokutaano ne tugamba jjajja okuziyizibwa. Okategedde nti jjajja aziyizibwa asobola okugwira ddala n'atafuna wadde akantu. Ani amuziyiza ye taata owa mugenzi. Ampuliriza wano tulina bajjajjaffe ffenna abakyabalina, tulina ne bataata baffe abatuzaala. Bakyata baffe abatuzaala singa Allah agera abamu ku ffe abaana ne tufa ng'abatuzaala weebali, jjajja talina waagenda kuyingirirawo kusiimulawo taata akuzaala, wabula ekireeta jjajja addira mu bigere bya taata singa taata aba takola ki? Taliiwo. Eyo embeera eyokutaano eyamakulu ejja ku jjajja ate nga ku taata tekola ki? Tejja. Then embeera eri eyokubiri eyabadde eyokuna mu mbeera ebbiri ezaawukana ku mbeera za taata ne jjajja y'embeera y'okuba nti jjajja azze n'abooluganda nga tewaliiwo basika balala wabula abooluganda lw'omugenzi. Kino kitwale nti nze naawe tuli baaluganda. Jjajjaffe azaala taata waffe waali, naye omu ku ffe bw'afudde abaffe jjajja naffe abooluganda b'omugenzi tugenda kujjira wamu nga jjajja olwo azze mu kiti kya taata oba jjajja agenda